Eggombolola y'Abageza y'emu kweza mu disitulikiti y'e Mubende esitabadde na ddwaliro lya gavumenti liri ku mutendera gwa Health Center 3. Kino kibadde kisindiikiriza abantu okutindiga engendo empanvu okunoonya obujjanjabi mu ddwaliro ekkulu e Mubende. Tuludde nga tulindirira tukituuseeko kubanga okuva edda nedda tubadde tetulinamu ddwaliro erizaalisa abakyala ku kitundu kyaffe kubanga omuntu abadde atindiga olugendo nga lunene nnyo okuva nene okutuuka e Mubende mu ddwaliro nga bakuggyako omutwalo. No gagadde n'eddwaliro lijja kutuyamba naddala abakyala nga bazaala kubanga batuwadde full state abakyala bajja kuba nga bazaalira wano n'obujjanjabi bwonna abasajja n'abakazi bajja kuba nga balongooseza wano tujja kufuna obujjanjabi obuwerako okusinga tubadde tutambula olugendo luwanvu nga tugenda mu Mubende Regional Referral Hospital ate distance nga mpanvu naye kati obuweereza butuuse kumpi. Kati akawungeezi k'olunaku lwa jjo abakulembeze mu disitulikiti y'e Mubende bagguddewo ekizimbe ku ddwaliro lya Gayaza Health Center 3 erisangibwa ku kyalo Kalagala mu ggombolola y'e Bageza. Nkozesa obusobozi bwa pulezidenti w'eggwanga okugulawo eddwaliro lino mu butongole. Ekizimbe kino kiriko abakyala b'embuto gye banywera eddagala waddi y'abakyala n'abaana nga kiwemesa obukadde bw'ensimbi za kuno obusoba mu 600. Eddwaliro lino lyatandikibwa mu mwaka gwa 2008 ku mutendera gwa Health Center 2 ne lisomosebwa ku mutendera gwa Health Center 3 mu mwaka gwa 2021. Kyokka kati emyaka egyo gyonna libadde terigaba bujjanjabi buli ku mutendera ogwo olwa kontrakita yali yaweebwa omulimu ogw'okuzimba okuyimirizibwa abakulembeze ba disitulikiti. Naye ne tujja wano ku Lwokingo gw'omwenda 2021 naye kontrakita n'agenda ng'atutawaanya to the extent nti tulimu n'abaana abanyagibwa, tulinamu n'abantu abazadde abaleeta omusenyi n'enkogoto n'amatafaali ne bakola ki ne banyagibwa. Kyokka newankubadde abantu beesunze obuweereza bw'obujjanjabi akulira eddwaliro lino atubuulidde nga bwe bakyalina okusoomoza kw'omuwendo gw'abasawo omutono. Service deliveries ezimera tetuziwa okugezanga laboratory tetulina laboratory person yenna tugezaako okukolako tetusobodde naye nga we need the laboratory personnel okulaba nti tu offering services fule. Kitegeeza nti bwe tubeera nga tuli batono service delivery era ebeera ntono. Kitegeeza nti singa gavumenti etuyamba oba Mubende district local government officials ne batuyamba ne batuwaayo ne batwongera staffing, kitegeeza nti obuweereza bugenda kweyongerera ddala okusinga omutindo gwe gubaddeko essaawa zino. Ekyo ng'okiggyeko eddwaliro era lisanga okusoomozebwa kw'amazzi n'amasannyalaze ekikosa empeereza. Kiyinza nnyo nti olw'okuba buli lwe bagireeta balina okuleeterako genereeta. Singa tubadde n'amasannyalaze ebyo byonna tebyandikoze ki tebyandibaddewo. Tulina n'ebyuma byaffe ebirala microscope. Sola ebeerawo ekola naye sola tesobola kukola bulungi kimala ng'amasannyalaze bwetandikiyambye. Ensonga y'emisaala njagala kubasuubiza nti mu bajeti eno gye tugendamu okuyisa kati mu palamenti sente zaawano tugenda ziteekamu tugenda zina nga basoma mu palamenti ya Uganda tubongere ku basawo bafune emisaala abantu baffe beeyongere okubanga babajjanjaba. So ne tukubiriza health centers zaffe eziri ku mutendera guno okubeera nga tukuŋŋaanya amazzi. Ekyo nno kituyambako n'okukuuma obutonde bw'ensi. Mu staffing njagala okubawa assurance. Nze ng'eyamala ebbanga ku kakiiko k'ebyobulamu eno ensonga tuzze tugikubira enduulu era twagala gavumenti yaffe eno ennungi ya NRM egenda kukola omulimu okulaba nti buli ddwaliro ku levo gye liriko structure yaffe eno empya ey'abasawo etuukirizibwa. Ng'oggyeko okugulawo eddwaliro lya Gayaza Health Center liri mu butongole abakulembeze era batongozza okuzimba laboratory y'essomero lya Lubimbiri Public SS mu ggombolola ya Lubimbiri ku bukadde obusoba mu 3 ssaako n'okuzimba ettendekero ly'ebyemikono mu ggombolola y'e Kasambya ku bukadde obusoba mu 5 eza Uganda. Babula Narweso agaffe eyo ku Spark TV.